yaffe Tuggussa Enssonga. Omuntu oyinza obeera bize olina byokola ebirala naye nga tebiyingiza. Yaŋŋamba ekigambo kimu mu byonna bye yayogera. Mama Miracle, abaana bange. Mubuuza abaana babadde ki, abaana balamu. Nga simanyi kikyategeeza. Kati nankwata omukono tusale ekkubo. Eyankwata omukono eŋŋaana edda. Mugende musale male mukole ki? Musange wano. SB4 Taata Miracle we yasala teyawona. Ng'olaba? Nga ndaba motoka yamukuba n'eyokubiri n'emukuba awo yafiira. Ebyaddala we ntuula n'embalaabala ssente mami ze yateeka ku Miracle sisobola na kuzibala. Ssente zaali nnyingi nnyo ze yayiwa ku Miracle. Buli bwe baagambanga nti kati sajjaro ya miliyoni weziti n'atoola. Yakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Abantu we baali batasuubirira nti Miracle anaawona, mami yayimirira. Abantu we bataali tebasuubirira nti Miracle anadda engulu, mami yayimirira wamu nange. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Omubuuze bakwambaze essaati Miracle. Kati otambula gana mmotoka. Yasoko yambale bulungi. Choko je yambale essaati. Bulungi bere smart mu bugatto. Kitegeera? Choko je yambale essaati Miracle. Olaba kima yense. Kima ngiraba naye bwe balu. SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja nze nkubuuzaako omugeyi. Mubadde mwebuuza bannange Miracle ali atya? Mama Miracle ali ku ki? Ne tugambako nti olunaku lwaleero katusuuleyo olubu lw'ekigere tubalambuleko naye tugenze okutuuka Miracle abadde ku ssomero. Miracle okuleka ku ssomero ffe tukubbyeyo. Obulamu buli buti? Buli bulungi. Okuze? Olimanyi nti okuze? Kyewuunyiza. Mama Miracle oli otya? Ndi bulungi SB4. Ogamba ki? Ndi bulungi. Tuludde okulabagana. Kituufu. Ono waakyuka. Wakyukamukko. Sofa n'ekitundu kyonna kyakyuka naye nga embeera eri etya? Embeera SB4 siyinza kugamba nti mbi, era siyinza kugamba nti nnungi nnyo naye tuli awo. So weebale kulabirira Miracle. Miracle mulabirira. Yatereera. Miracle yatereera. Mukama wa buyinza. Mukama w'amaanyi.
So abaana ba program ya Miracle gye twava eri twakolako program Miracle yali yayokyebwa era nga byatambula naffe natuyambako awo mu mbeera yonna naye tugambye leero katuddeyoko tulabe Miracle ono embeera gyali mazima ddala abaana ba program eri tekikkirizibwa kati nti Miracle gwe tuli naye wano tekikkirizibwa nti Miracle gwe tuli naye wano so twakoma yali akyali ku sajjale nga akyaddayo ku sajjale so byatambula bitya bwe twakoma Miracle yali akyali ku sajjale ng'ali ku koso sajjale za Miracle zize zitambula bulungi paka n'essaawa ya leero mazeyo sajjale esembyeyo agimazeyo mu Desemba ennaku z'omwezi 14 yo yali bali balongoosawo sajjale esembyeyo baali balongoosa engalo za Miracle zino zaali tezeegolola weziti ne bazirongoosa zaali weziti nga zakwata kuno eno ne bazita ne zisobola okuba nga zikola ki nga zeegolola esajjale badde esembayo kati zaweddeyo sajjale zaweddeyo ekituufu netukoma ebintu byali mu kkooti byali bite ebya kkooti ebintu byali mu kkooti eby'omusango gwa Miracle nalongoko kya Miracle naye SB4 twakoowa ne tutuuka ekiseera ng'omusango buli bwe tugenda mu kkooti batugamba omulamuzi taliiyo musango ne tusalawo tuguleke mu kkooti gwavaayo bagukyaliyo mu kkooti gukyaliyo naye nze nga mama wa Miracle omusango naguleka just what naguleka kubanga neewuba mu kkooti enfunda n'enfunda naye nga bwentuka mu kkooti baŋŋamba omulamuzi leero teyazze n'oddayo omwezi ogujja ne bagamba era omulamuzi teyazze ate oluusi bakubira essimu ogende mu kkooti oli mu ddwaliro oli ku mwana nendaba nga sisobola bikwasaganya nensalawo omusango nempanika nenguvaako batono oguleka naye ngaekikulu kya byonna kasita obulamu bwe buli era twagala okwebaza twebaze ndowooza twebaze mama Fiina kuba yatubeererawo obulamu bwa Miracle essaawa ya leero tuli ku SB4 tetumanyi tuyinza okuba mu mboozi ya Miracle nga wezeetambula tulina bangi be twakosa tulina bangi be twasobya naye essaawa ya leero tukomyewo Miracle yawona okuva gye mwamulaba gye yatandikira ku Bukedde TV1 nga Miracle avaamu n'envunyu mpaka n'essaawa ya leero okuba nga Miracle mulamu SB4 abantu bangi baatuyamba betumanyi ne betutamanyi abantu baatulaga ekisa abantu bajjanjaba Miracle ebyaddala Miracle yali akaabya Miracle yali avaamu envunyu Miracle nga buli muntu yenna akimanyi Miracle obulamu bwe bukomyawo naye SB4 essaawa ya leero njagala kwebaza abantu njagala okwebaza abantu bonna okuva ku Bukedde TV gye twatandikira bannamawulire ba Bukedde TV abaatubeererawo emboozi ya Miracle mami okugiraba najja yagisanga ku Bukedde TV gye yagirabira munsaasire sisobola kufukamira olw'obulemu bwe nyina ku ggulu naye ntuusa okwebaza kwange eri ekitongole kya Vision Group olunaku lwe nagenda ku Vision Group okutwala okusaba obuyambi nga Miracle avunda ggwawo siyina buyambi tebangoba njagala okwebaza ekitongole kya Vision Group mwenna n'abakozi bonna abanyamba emboozi yange neerabibwa ku mawulire ga Bukedde TV gye najja omukyala
gwe bayita Mama Fiina. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Sirina kyensobola kubawa nga nze Mama Miracle. Naye mbasabira buwangaazi. Nsaba Mukama buli muntu yenna abaana abali ku kyeya abaweerezanga ssente zaabwe tujanjabe Miracle. Abamu baakomawo, abamu tebanaba kukomawo. Bambi neeyanziza nnyo, neeyanzeege kye mwakola. Buli muntu yenna yakwata mu nsawo ye n'ayamba Miracle mu mbeera gye yalimu. Bambi nsaba Mukama akuwangaaze. Akutemere ekkubo ku mirimu gyo awatali kkubo. Abaana bo abagololere ekkubo ku lwa Miracle. Njijja ne neebaza ebitongole eby'amawulire nga SB4, ekitongole ekyali lw'omuvubuka Kato Emmanuel. Bambi neeyanziza nnyo, neeyanzeege mu buli budde bwonna bwe nabwagalira mwabeerangawo. SB4 neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Mukama abawe omukisa mu midiya yammwe. Mulabe ekitangaala. Amiina. Olw'obuyambi bwe mwateeka ku Miracle. Njagala okwebaza nnyo omukyala Mama Fiina. Yambeerera maama mu buli nsonga yonna. Nze sirabangako muntu alina kisa nga Mama Fiina. Bwe yalaba emboozi ya Miracle yalinga yazaala Miracle. Neeyanziza nnyo mami olw'omutima omulungi gw'oyina. Miracle ali wano eno olwaleero mulamu. Miracle talina wamuluma lwa ssente za mami ezisinga obungi. Ebyaddala we ntuula ne mbalaabala ssente mami ze yateeka ku Miracle sisobola na kuzibala. Ssente zaali nnyingi nnyo ze yayiwa ku Miracle. Buli bwe baagambanga nti kati sajjara ya miliyoni West n'atoola. Yakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Abantu we baali batasuubirira nti Miracle anaawona, mami yayimirira. Abantu we bataali tebasuubirira nti Miracle anadda engulu, mami yayimirira wamu nange. Mami neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Nze nga Mama Miracle sirina bingi bye nsobola kuwa, naye neeyanziza nnyo olw'omutima omulungi. Neeyanziza nnyo olw'omutima omugabi gw'oyina. Ne we twasobyanga twaddanga mu maaso go n'otusonyiwa. Mami tweyanziza nnyo nnyo. Tetulina kye tusobola kuwa, naye tusabe essaala emu Mukama akuwangaaze. Abaana n'abazzukulu bakulabeko. Oli mukazi muzira nnyo. Nze gwe muzira wange. Wanunula Miracle ebyaddala nga nange nze nnyini maze okuwanika SB4 nga nsonze ne ssente ezigula keesi ya Miracle emitwalo 45. Nga ndi mu ddwaliro ekiruddu nga ngamba omwana wange bw'afa muzike mu keesi ennungi. Mami yayimirira wamu nange. Miracle n'adda engulu. Mami neeyanza nnyo, neeyanzeege. Sirina kinene kye nnyinza kuwa. Naye neeyanziza nnyo olw'omutima omugabi, olw'obugabirizi, olw'obuyambi. SB4 mami yagulanga buli kimu. Juice wa Miracle yamugulanga, ebyokulya bya Miracle yabigulanga, ssente z'eddwaliro yatuwanga ssente nga ne transport yamutuwa atutwala mu ddwaliro. Mami tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Era olwaleero ndi mu maaso go nga nsaba onsonyiwe buli kimu kye nasobya mu maaso go. Buli kimu kye nasobya mu maaso go ekitaatambula bulungi, nsaba onsonyiwe. SB4 Media. Mbadde nsaba tumusabe tumusisinkane. Oba oli awo alabe ku mutabani we, alabe ku Miracle. Bagamba okuddamu kulaba ku mami. So mama waffe omulungi tusaba, tubadde tusaba n'obuwombeefu nti otukkirize kuba obubaka buno Yesu bukutuuseeko, naye ffe nga SB4 Media tubadde tusaba
tuweyo chance mama Miracle akwebaze maaso ku maaso ne Miracle oba oli awo naye akwebazeeko kuba tugambe nti yasimbayo kitooke nti obubaka obulabe bwoti oyinza obutafiiringa kiki mama Miracle kyafiiringa omuntu asobola okuba nga alina kyayagala okuggusa naye nga wano nga tuli wano ayinza obutakigusizaawo tusaba nti bw'oba ofunyewo akadde nkuleetere mama Miracle ne Miracle oddemu omulabeko kati akuze musajja mukulu Miracle olina emyaka emeka kati 8 years so nawe osooka webaze ku bantu abatubeereddewo Miracle eza abantu abakubeeredde oli mu kirasi kikati oli mu pitu so kati owulira otya wa wakuluma kati oli mulamu bulungi kitiibwa kya Mukama so mama Miracle esimu gye wankubidde ne tunyumyamu kukwata olw'amawulire ag'ennaku ge wampadde nenneewuunya akatata Miracle SB4 kituufu tubadde tuludde okulabagana byali bingi naye omwaka gwali mwaka guwedde nali ku sajjaro ya Miracle nali mazeeyo ebbanga lya myezi 2 mu ddwaliro eddwaliro ne linsaba balekere Miracle nkomewo ewaka mpummulemu nenkomawoko ewaka bwakyanga lunaku leero we lukedde n'afuluma agenda akole tata Miracle yes naye teyakola yakomawo yaŋŋamba ekigambo kimu mu byonna bye yayogera mama Miracle abaana bange mubuuza abaana babadde ki abaana balamu nga simanyi kikyategeeza lunaku zaali ssaawa nga 11 zakawungeezi n'ayambuka n'addayo ali ne sisita wange omu naffe ne tugendako eggayaaza ne tubaleka ewaka ku ssaawa nga 2 kati nenyo mu kufuluma okugenda okukola yagenda ku makya teyakola n'akomawo ssaawa zaalinga 7 kati wezawera ssaawa 11 awo n'ayambuka naffe ne mukomawo ku ssaawa 7 yatusaba emmere ne tugimuwa teyalya n'atugamba mbu ate yakkuse naye nga yatusabye emmere kati awo we yakomawo ku ssaawa z'okulya emmere we yaŋŋambira nti mama Miracle abaana bange ne mugamba abaana balamu Miracle sajjaro yawedde era ali bulungi bwe yayambuka naffe twayambuka ssaawa we yawera emu n'atukubira essimu n'atubuuza muli ludda ne tumugamba tuli ggayaaza nga mujje wano tugende ewaka ne tugenda we yali akolera ne tusala ekkubo ne tutuukawo twali twakatuukawo naye n'atuuka ne tujja kwaliko mukwano gwe ne tujja nga ku kikubo we tukkiriridde ku sayidi waliwo akabaala nga baagala ggulawo enkoko kati nankwata omukono tusale ekkubo eyankwata omukono emugamba nedda mugende musale male mukole ki musange wano SB4 tata Miracle we yasala teyawona ng'olaba nga ndaba motoka yamukuba n'eyokubiri n'emukuba awo yafiira yafa mwaka guwedde mwezi gwa 5 ennaku z'omwezi nga 1
nga bibi ng'otunula bwoti nga ntunula walina Miracle yali mu ddwaliro Miracle yali mu ddwaliro ne tumugjayo najja okuziika taatawe mawulire si malungi nga kitalo SB4 naye twaguma kati oliwo n'abaana okikwasaganya oti ndiwo n'abaana SB4 nkeera nengenda ku makya nenkola ng'omukyala sente zonna zemanjijeyo ne balya ne banywa ne bagenda ne ku ssomero. Yes. Kasi waliwo gwe olina nga muto Ali ku ssomero mukulu kati. naye kati asoma kibi naye katusaba omwoyo gwa Mukama agulamuza ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako Mukama yaweera yajjawo naye ng'obulamu bw'otambula bulungi Obulamu SB4 butambula nga bw'omanyi nti ndi mukazi ateemalaamu maanyi. So embeera yatereera wano bannayibba Embeera ebyaddala omukazi twamuvaako naye ye alaga tannawanika. atya Alaga tannawanika kubanga ekitulaga nti tannaba kuwanika ne bw'asanga busanzimira ku mukkubo amuguma. oba bigambo by'abantu Bigambo bitya SB4 nga bawaayiriza nti yamuvumye naye SB4 mwana waali agenda wanika ddi ajja wanika nga muviiridde. osuubira okuvaawo wano Njavaawo SB4 kuba kati obulamu bwa Miracle bwe buba bwakomawo ate obw'omulala ne bugenda kitegeeza nze mba nyina okuvaawo. like as in okuvaawo okusenguka oba okuvaawo okufa byanjawulo Okuvaawo okusenguka badde ntidde Mukama y'asinga okumanya oli wa ddiini ki SB4 ndi mukyala mulokole. Tumanya nti oli muwanguzi ate omuwanguzi tawanika Kituufu. tusayo nti byonna byonna tubirekere Mukama y'asinga okubimanya Era nze buli kimu nakirekera Katonda y'ensonga lwaki n'omusango naguvaako ne ndeka Mukama alamule kubanga ye mulamuzi asinga. ate era y'amanyi buli kimu. Anyway, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bw'atyo Miracle embeera sawa zino bimiriramuko akuze musajja mukulu ate musajja muwanvu Miracle musajja mukulu ate musajja muwanvu so bw'atyo Miracle yagoberera emboozi ye bw'atyo kati waali yawona sajjere zaggwayo sajja kati alina mu kusoma era tumusanze ku ssomero tumugje ku ssomero naye nga tamawe ge tusanze wano mabi nga tusaye nti Mukama byonna byonna yasinga okubimanya nti batwekwasa kubanga ye yatutonda ate yamanya amagenda gaffe n'amadda nze muzzukulu wa kabanyamira ku katukuleke twadde tuze okubuuzaako so mami wanaaba alabye akatambi kano n'atuwa chance tujja genda omwebazeeko nawe gwe wenna yabaako nekyokola
bulamu bwa Miracle yalaba emboozi eyo weebale nnyo wajja mukama akuddizeewo andi akugaziize ensawo zo so umala ku kamera ne kozi bakuyita ani Adia saagala eri kyomo ne kyomo obw'omusipi naye kamera abati edita waffe Ziwa and Sons batutekamu akasente mbeere bulungi SB4 Media yaffa Tuggussa Enssonga.